Jagala mbabuuliremu abali Bunyoro region, abali Central region, abali Buddu. Kola omulimo gwonna as long as gukuwa akasente. Kino nkibagamba with experience. Teri ayagala mwavu. Omwavu ebirowoozo bye tebiteekebwa seriously mu meeting. Omugagga mu family oba omugagga mu kibiina endowooza yeebeera entuufu. Nkidda mukola omulimo gwonna ate mwe bannabuddu mbakubira omulanga okunoonyereza kulaga nti ebbeeyi y'emmwanyi egenda kweyongera kulinnya bulinnya every day. Mulime emmwanyi beeramu n'akantu akakuwa akasente. Mu Buganda mwe nakulira ng'omusajja alina okugulira mukyala we at least gomesi 2 mu mwaka ey'oku Easter n'eya Christmas. Mukozi wo mukyala wo tajja kurespectinga ng'olwanira emmere ku mikolo gy'abantu. Mukyala wo tajja kurespectinga ng'abaana bwe bwe balwala tobajjanjaba. Musajja wo tajja kuwa kitiibwa ng'abaana we bagobera school fees buli lunaku. Mukazi wo tajja kuwa kitiibwa ng'ebintu ebiri mu nnyumba byonna ye yabiteekamu. Basajja bannange mupakase muberemu n'akasente. Omulimo bamujjama gutya as long as kukuwa sente. Kubanga bobeero bankinga sente mu banka tebakubuuza wazijjeewa. Baagala sente. Sente zikyusa obulamu. Kino nkibagamba. Ffe bajjajja ffe baali baavu nga n'abaavu babageya. Baali baavu nga n'emmese zaava mu nsiisira zaabwe kuba tezaalinamu kyakulya. Baali baavu tewali group wano oba tewali ethnic group wano ya donatinga musaayi nga bajjajjaffe kuba buli wuka byabaluma kuba baali baavu. Mukole buli mulimo gwonna ogubeeramu akasente. Teri munnabyabufuzi agenda kukyusa bulamu bwo. Teri mubaka agenda kukyusa bulamu bwo gwe nga ggwe. Teri pastor, teri prophet, teri bishop agenda kukyusa bulamu bwo. Kino nkibagamba. Tewaliwo ssaala ekyusa bulamu. Teriyo. Singa essala zaali zikyusa obulamu bwaffe, Africa yali baddenga ziri ensi ezaakula kubanga ffe tusinga okusaba. Obulamu bw'abantu bukyuka ng'abantu bakoze nga bakujjukujju n'obeeramu n'akasente. Kino nkibagamba awaka wabeerawo ssente obulamu bunyuma. Obulamu bunyuma. Teri kintu gwe bw'okyalanga mu maka g'omuntu muli mu ddiro mukyanyumya omukyala najja n'ayita baawe kiba kitegeeza nti tewaliwo kyakulya waka kya mugenyi. Bwe bibeerawo omukyala yategeka bitegeke n'abireeta ku dining table ne basaavinga omugenyi. Mwate abakyala nkibagamba abasajja bajooga nnyo abakazi abaavu nnyo. Kino nkibagamba beeramu n'akasenteko akakonga ggwe. Bw'oba okola ng'olina omulimu oba mu URA oba mu Civil Aviation oba mu KCCA oba mu UNRA yavaawo oba mu kitongole kya gavumenti kyonna oba okolamu MTN oba Airtel, beerayo n'akantu akatono akakebbali akaleeta akasenteko nga at least omusaala gugenda okutuuka nga guli intact. Beerayo n'akantu akatono akako k'okola akaleetamu akasente. Olunaku lwensinga okwagala nze lwe lunaku lwengendako out nensanga abaana abawala oba abakyala abali out nga betaddemu sente bokka. That's my happiest evening and I see that a lot ennaku zino. Ndabye abakyala ennaku zino bakozi nnyo ekishookinga. Abakyala bakola buli mulogo n'abeeremu n'akasente. Owulira abawala teri kintu kiswaza nga musajja kusaba nnamba ku Mande ku Lwokubiri n'omugamba bagoba mu nnyumba rent simanya sister woba bamugobera fees. Kiswaza mpulya ndowooza. So mupakase mubeeremu n'akasente mu abakyala. Toyisaamu mulimo gwonna maaso as long as gukuwa sente. Era nsanyuka nnyo nze buli lwensanga abaana abawala nga bali out betaddemu sente balina zino ze iPhone ze baalagira buli kimu bakikola kiba kina nga kasente kaabwe. Ate abatumbaavu mwe mulowooza mbw abakyala bonna abali obulungi babawa abasajja be babibawa. No, mulimu n'abeekolera, mulimu n'abasajja nga supplementinga mukyala kyakola. Kinyuma nnyo omusajja nga supplementinga kyokola. Kinyuma nnyo ng'ogambye bbaawo oba yo boyfriend nti you know what
nyina wakasente bwe kati njala kukola kino nate awo mulina okubeera abegendeza abasajja abasinga miyaayo ennaku zino akasente koyinako naye ayinza okumaliza nga akabbye mulina okubeera very very careful ekirala gwe omukyala togulanga ekintu ng'oli mulaavu nnyo mbw'oli bize nnyo oli mu URA oli mu URA oli mu civil aviation mbw'oli bize nnyo bw'oba ogenda okugula kaploti olwo olunaku waakiri teekawo embeera nti olwadde ku mulimu never delegate towanga obuyinza bbaawo oba boyfriend wo mbw agenda akugulira ettaka ajja dditeeka mu mannya ge ng'owedde bw'olaba kaploti koyagala oggula ekisooka kovati ligenda ku LC otegeera nina ttaka eryo LC bwe mala okonfaminga nti Samola yenna nnyini ttaka eryo ate kolayo due diligence endala mu bataka n'abantu b'okukitundu nti ettaka eryo lyani bw'omala okikonfaminga nti lya Samola bwe baliri Wakiso baliri Masaka covertly finding out ettaka lino mu land ziriri mannya gaani liriko caveat nti no kati involving a lawyer okukola transaction eyo naye nga liri mannya go tofuuka so busy mb'odelegate nze simanya my boyfriend bafreke master bano bakabaliga we've had many countless stories omuwala neyefuula nti ali busy n'akwata $5,000,000 oba $7,000,000 n'agiwa omuyaayu gugende gumugulire ploti ne gugiteeka mu mannya gaagwo omuwala n'amaliza nga akaabi bannayuganda ekinnemye okutegeera ebintu bye musaana okuwa obudde temubiwa budde bye mutasaana kuwa budde ne mubiwa obudde so mbasaba in everything that you do kola ekintu ekikyusa obulamu bwo weeyagale bannanga obulamu bwa ssente bunyuma weeyagale bano abasajja bonna be mutiisa amaaso n'abakyala ab'amaanyi bakazana gwe tojja kuddaawo osale emirundi 20 osuubire Miracle tekiriiyo gwe ne bona osula mu night prayer ng'oleekaanira Yesu osula otuleekaanira mb'okitwala tekiriiyo betwegomba bakazana yes Elon Musk asabirawa Warren Buffett asabirawa Bill Gates asabirawa wava munno wana asabirawa Sudiri asabirawa wano Madivani asabirawa basabirawa President Museveni asabirawa alabikako lumu mu Christmas ewaabwe lwakitula fa basiba basaba singa okusaba kwali kukyusa obulamu bw'abantu Africa yalibadde nga Abu Dhabi oba Qatar kuba fe bamukubasinga okusaba saba mufe tusinga mu nsi yonna abafirika ne muleekaanira Yesu ekiro kyonna lwaki muleekaanira Yesu Yesu abakooyo muleekaanira Yesu abakooye mu COVID kanisa zaaliwo twasabiranga President Museveni yashatinga town eggwanga lyonna essala Katonda gyawulira zukka ku mwendo ogw'ekiro omulaajanire ng'oli bw'omu ffenna tulina direct access to God ku Katonda yes osobola okwogera naye w'oyagalidde yes tuwetaaga omuntu yenna ezo kyaki bazita social constituencies ku interactinga tusinkanemu ate mba buli eggulu bwe liribeerayo gw'otasuubira mu ggulu bagashumba bogenda okusaba mu ggulu nga tuli ne Yesu tunywa champagne ogenda mu ggulu ndayira nga ntya Mungu eggulu bwe liribeerayo ndi mu ggulu ate ndayira nga gwatasaba kiro na misana gwobeerayo waka ngaba mu church church ani akugamba Yesu yalina church Yesu yalina church nziramu ebyo byakijega nze siri ndiga siri mulonzi omanya abantu basinga confusing abali babiri endiga n'omulonzi endiga relationship yange ne Katonda teri mu church ebikolwa byenkola covertly ebikolwa tewetaga na biba publicizing humanity ebikolwa byekisa tegedde gwe kungu singa omuntu akubuza kikola kyekisa kye wakoze wiiki ewedde byebitwala mu ggulu bikolwa si bigambo eggulo we had an emergency at home nga tulina okugenda mu ddwali ekiro twagenze essaawa ndowooza nga 6 ogw'ekiro waliyo omusawo gwe twayinterface nze naye nansi saamutegedde erinnya lye mirembe eggwanga si kaliyoki tikwata mu microphone eggwanga si kiyosiki eggwanga si buno obumese mu senior 2 bwe twayigangako simanyi oba okulongoosa biki okukasala
enne slight mistake eggwanga yo ne muliwa omuntu atategeera lisobola okusaanawo. Nze message yange kubanga watali mirembe n'okusoma tusobola kusoma toyina tusomye tetulina mirimu musobodde okusoma lwa mirembe. Nabagambye ensi bwetabukolemu okuva mu hostel yogende mu lecture theatre because they have not tested it. Nanga akugamba nze salabako ku lutalo neddadi waffe yatugambanga baana mwe temumanyi bayita ntalo ku mulembe guli kungu ng'omusajja akujjako mukazi wo n'amurepingira mu maaso go ng'olaba ate nga tanya kikolera wano okirabawa otegeera reality. We seem to be taking this piece for granted. Yes. Tetufaayo. Yes. Kiringa ng'omwana w'omugagga, omwana akulidde mu bugagga tasobola kukakasa nti embeera ezo okukyuka okujjako nga dadi waafudde sente ne ziggwawo. Kiringa ng'omukazi bw'oyagala omukazi n'omuwa buli kintu akutwala for granted. Bwe mwawukana n'agwa ku kafeeke master akasumula n'ensawo ye ne kabba mu sente wakakasa nti kungu yali musajja. Najjukira byonna bibadde omukolera. Nekira nondaani. Nze nabadde ngamba abantu nti nze gwe ngenda okulonda yoyo eka agenda okumpa assurance nti emirembe gigenda kusigalawo mu ggwanga era bw'obanga gwe bwe nkutunulira bwe nti nga mu byoyogera sirabamu continuity ya mirembe toyina kalulu kange. Thank you. Toyina kalulu kange. Very simple. Nkugambye ensi bw'etabuka ow'enaakulabye tatuuka kasubi. Uganda bw'etabuka ow'ebukoto tatuuka ntinda. Uganda bw'etabuka n'ow'ennajja nakubi tatuuka namasuba. Omanyi bwe musulanga mugomoka ne mubukanga ennyana mu mezo noa ne muli obulamu mulowooza lino eggwanga tewaliwo security apparatus eriraninga. There are over 15 intelligence services mu ggwanga muno. Muve ku zino zi CMI CID ze mumanyi kwayo CID magambo bamuletera kiwedde. Waliwo baddamuli aba crime intelligence they work 24 hours okulaba nti kungu ovaawo dda waka bakola okulaba nti gwe omulimi w'emmwanyi bw'otunda emmwanyi ze ensawo yo akasente ko kalyanga bw'oyagala. You get it? Sibe nadde ngamba abaana ogwaffe guli gumu kubabuulira n'ebyokulabirako nga oyogedde wano ku Khartoum Sudan. Kongo nze nabeerako Kongo emyaka 2 Kongo wano basula kutebuuke Sudaani eyo nali mbaddeyoko naye nagende mu Sirida Sudaani. Sirida Sudaani aganyabo olw'embeera gye walaba. Right now wagenda mahoteli wano mu Uganda mahoteli agali average abasudaani ndowooza bali abaakulamu abalina ku ssente bajjudde wano. Abalitria ekkubo lyeggaba tugenda diyita Eritrea Road badduka ewaabwe tewali mirembe. Fekye tulina ekirungi tetukiraba naye ate abeebweru abajja wano baga mwina mata. Waliwo omusudaani namusanzaawo ekisaasu ku sijja kwogerawo ti asulaawo naye yaŋŋambye mwina gold in the name of Yoweri Museveni. Ate waliwo Abanigeria baŋŋamba mbu beegomba Uganda Kampala ne mbuuza why nti ebibuga nga Abuja Lagos buli muntu alina generator yawaka etokota tebalina masanyalaze ng'ate Nigeria yeyo omusanvu mu exportinga oil nsi yonna nefane waffe Uganda amasanyalaze yes ebifo waliwo bitaliimu kati Ministry of Energy yalina project y'amasanyalaze naye nga gw'olina okugenda n'obasaba era bwe buzibu bwange ne Sewungu obwo we buva bulala otusakidde ki emyaka 15 gy'obadde omubaka abeekalungu gino emyaka gye ndimu si gya kusaaga reality otegeera kye nagambye ekiro ne malayika atugenze mu ddwali ekiro namugambye lwaki bayita obufumbo kyekitegeeza there's an emergency that we must respond to bwe bufumbo ne luyinze gashumba nsula nsambanga ennyana nyina piro zange 8 olumasooka ago meru 3 ogayita otya 7 thread nze nzina nzeka mukiwulyando ate bwe batosula musuuka njeru oba muntu ne tawulo enjeru gyolina okwesiba ne bokisi enjeru musajja noyambala kibokisi kya papo ekiriko obumesere bukapa. You get it? So when you clock 50 years entegeera ekyuka bintu otandika obeera different. Kati nyinza okugamba ekigambo tewa celebrate birthday yo nalabye bakuyuzayuza gamba etedde ebimuli kakati nyina obudde bwa birthday aleka yakuwadde ku keeki nagisanze yawaka n'emikwano gye ne tugisala ne tulya naliddeko enkana kati. You don't celebrate birthday? No, I celebrate every day. Nze sina special day in my life. Every day ndu celebrating oba simanyi naddawo nje
nze mbeerawo ku nsiŋŋaana agenda enkya ate ne mbeera nga namala emyaka 3 every day nze ngula engatto mu dduuka ne njambalirawo togitwala waka nedda njambalirawo ngula omusipi ne gwenageze nagwo bino noteka mu motoka tebiriyo nze sina lugoye lwa Christmas ogula omusipi n'ogwesibira waawo n'ogula engatto n'ozambalirawo essatu mu gigolole nze si ate kyoba oyiseewo nze ekirala nze sina lugoye nti lwa mikolo ekire maka ewaka ewaffe situina meal nti ya lunaku bwe luti musimanye enkoko bagire lwa Sunday bwe situuka lwa Sunday weekend we tulya kanyama nze celebratinga buli lunaku Katonda lwantadde ku nsi kuno sisobola kucelebratinga lunaku lumu mu mwaka obanga Katonda atamusiimye nti zino ennaku endala takubeereddeewo kitegera ndowooza omusajja yagamba nti kiringa nga okulokoka ng'omaze emyaka 4 ng'oli musamize nga tonnaba kwebaza Yesu nti akulokodde sooka weebaze sitaani gw'obadde naye kubanga 10 ya myaka 4 kuba gw'otambudde emyaka 40 yaza kukumya ku nsi tolina Katonda omwabandoninga otya n'omukasuka bw'otyo ebintu bigenda eri you can't tell me celebrating a 3rd of December will be a special day for me. No, every day is a special day. Okay. Chovola ngamba abantu kinabwe mbanvuge emotoka. Nze mbanga pilot w'ennyonyi ndi so careful. Kungunga nakavubuka na gule emotoka gye bayita Kalina twin cam. Nga njivuga na kalimye kagwayo. Ojimalayo. Niye kula kati mvuge emotoka ensajja sala kusukka 8 9 10 driver wange mera nyumba naye. Opako kolagawo. Otambulya mu 8 nkaga. 8 bato bange ne bazimpisaako ate kyewunsa tewali akuyitako ne mutuuka mu kyalo n'amalidda kika 10 gwe atonda kutuuka nawe robo otuuse so eggwanga siri akuzanyiramu mutunulire nze abantu bakoze kungu naye teruka yanagamba lwisa wa 5 gwa kironya aganyabo ng'amaduuka agatunda amasimu maggule ebyo webiri kubanga waliwo polisi waliwo basi byakagaba waliwo jeno muhozi kaine rugaba waliwo waiso oba Arthur waliwo nani ono wa CMI oba Yoto you get it bakola kirona misano kulanga eggwanga liri secure yes waggulu wabe waliwo Saabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni tagenda ngako Sandhurst tagenda ngako West Point. Museveni has never been in a military college near running Zegwani for 40 years. Do you know why? Tana cha underestimating tanyoma era na mubajene abampuliriza mukope mukama wammwe taina gwatawuliriza buli wamamule neno sanga ka general akatambula nga kefudde nga Katonda iki kingowe sisi mama bigashomba campaigns initially zatandikanga za mirembe alabye incident yabadde ggulu omukaaga wadde yoki mwami Kyagulanyi abawagizi benga bakuliddwa kefujjo sajja babadde bakutembukuuli baba security police n'amajje baba ndala bimusajja Dan Magic nainanga abamusayi wano ezawo n'abantu abalala. What's happening? Kati ago mawulire tuyugwe nga munna mawulire ago mawulire nabagamba Kyagulanyi ambuulireyo kimu kyagenda okukola mu 2025 nga noonya akalulu ekyatakola mu 2021 agusima wulire gye tuli kyabona ngamba nti omulaalo yanywedde amata agusima wulire ate n'ekirala Kyagulanyi kiri ku recording agamba Besigye he was a comedian. Nobody yali asafarinze brutality ya police n'amajenga Dr. Kizza Besigye sagusima wulire era sibiraba neewuunya otegeera sima wulire yatugamba Besigye is a comedian natugamba ogamba otya nti ensi teri mu demokrasia ngo imiriddewo emirundi ena. Let him test that democracy. But do you condemn it? Yes, nkivumirira nenkole ki kivumirira Kyagulanyi taina na right kutukaabirira yabadde Masaka n'agamba abantu ne bemuna nonda tebajja kunnangirira kati abantu okuba baaki emiggo abakubi emiggo kubanga yalabere number 2 abere mu iPod afuneyo 30 billion mu myaka 5 mu kino ekisanja afunye 23 billion. You get it simple. Kyagulanyi alwana kimu kubeera second run up. That's it. Kubanga omuntu agenda okuwangula akalulu signs zona ziri very clear. His Yoweri Kaguta Museveni. Ask me why. Wetwogerera NRM ina ababaka nga 13 abayingidde mu parliament nga bali unopposed siba kiri wetwogerera NRM ina ababaka 202
nga mu constituency mwe bali tewaliyo wa NUP candidate, tewaliwo wa anti, tewaliwo FDC oba PFF. Kitegeeza nti NRM ina wakabala 2 beri sure tebajja mu parliament. Wetugenze nga nakalutikana bakuwa NRM eri assured of the half ya parliament. Wakitobe kiri ulira mu constituencies ezimwe zirimo mwena NRM atamu challenging abera independent leaning kuki kwa NRM. Kyekyo kiri sebyeggulu tubivumirira nago simawulire te ekisooka nekye yatugamba nti Besigye yekozesa andi assured us tajja kugenda mu kalulu kano ng'embeera ekyali etya bwetyo ekyamulese kiriki emmere tekyuse byakulya byanfuna Kyagulanyi mugagga omusajja mugagga nnyo sente azijja mu bino yayina yali bulungi fine naye ate kati afunye sente zitamanyirwa na kumanyibwa. Okay. Then nalabiko ne muganda wange Waiswa yalabiseko mu kooti bambi bera nebyo sindungi nze Waiswa kankubulye bebampa abantu babiri abo okuuma Kyagulanyi singa abantu babiri baddukidde wange nga beekweka balina ezibu nsobola okukweka Kyagulanyi 10 ku 10 teri muntu yavola abantu bano nga mwana oyo nange nze nnyini yes nze kungubonjala nnyo nkwagala nnyo kitegeera lwaki nkwagala nga tonjagala answer me bino byamu bimulimbe bya Bible muri bwa kuba tamalini ya left mu right sinze kuno kyusa nalina nza wompulirira Bible bwegamba Bible yammwe jokiririza Bible yansanga wano yasanga bajjajjange tewali jjajjange ba consulting abawandika Bible yeyo bonjala nnyo nkwagala nnyo batonjagala nange sikola ki sikwagala ukitegeera previously yajjanga awanika omukono ngajja mu court to people power bichebyo kati namulabi alajana Jesus bantu bamaze emyaka 5 luzira gwe nebyeze bitegenda bakuwera ha muve ku Besigye wano omuntu ali omu bomita kifefe Kyagulanyi yayogera Switzerland n'agamba nti bolwanyisa government ya Museveni 23 bakutta bakusiba bogera mu exile Besigye aliwa komera maximum prison Kyagulanyi aliwa his all over kyokete omusiru walira ddala omugezi tegeera bano ba comedians banoonya kugenda mu parliament Kyagulanyi anoonya kimu kubeera number 2 era ekyo manyajja kifuna kyovola bagambye Masaka tinebe muna nonda tebajja kunnangire kati abaana b'abantu obonyabonya baaki kakati nalabye ono omuyimbi wa Kyagulanyi ayiwa Nubianali oba Dan Magic nze sibamanyi ndaba Dan Magic producer yakubiddwa Nubianali mumanyi waliwo gwe nabe ngalaga ekiwundu Dan Magic musoma akatabo kano mugende noonya akatabo kano The Mustard Seed original akawundu ku mutwe bana abasajja bamala emyaka 5 mu nsiko abantu abasoba mu 500,000 bafiira luwera awo kiwundu kyabadde kiva mu musaayi kati kana akawundu kubwo kiyabo onogende emulago nga weekonya akagere ng'ogenzi wa Dr. Longose emitima akutuna n'aseka n'okuseka so to them mugambye muli bayeekera tewali government all over the world inza kwebaka nga mudeclare nze nti muli bayeekera n'ebigambo bino baba bikozesa babimanyi I don't know muli bayeekera luli bagamba they are removing a dictator kasitofulumya ekigambo that you are removing a dictator the purported dictator nga digging in government tebagijjaako fe tuli bayeekera mu proving bamaze gijjako nti twali bayeekera okiwulira toddawo n'otulaga akawundu ako kubanga bano bolaga akawundu balongoosa mitima gw'ogenze n'akagereke weekoonye you guys temumanyi kye bayita Museveni temukimanyi tugezezaako obasomesa naye temutegeera abanga musawo Nansoli ayina customer care she was so caring yabadde ayambadde uniform ya blue ensambya oba gye bayita OPD outpatients department oli akwagaza okulwala engeri gyayogera nyingo gyayogera n'abanyonnyola kintu tugenda kikola bwe tugenda kikola kibwe kiti kintu tugenda tusooke tukole kino temusooka kusasula tukole kino fast owulira
kati ate doctor yabaddeyo a young man doctor naye mulungi nnyo yakikozeeko bulungi n'atunyonnyola nti Desembona muzibu nnyo alimu obuzibu bungi nti accidents mukwano gwange director of traffic yani Nsima accident zizeemu bannange police directorate ya traffic temulinda nga 15 banga 2 December mutandikirewo okulabula abantu okubeera abakambwe accident nti kureti je ziliko tebagirabanga ekyokubiri abantu okulwana according to this doctor kezi zebafuna abantu okulwana okulwana abantu ne balwana ne bajja n'ebisago obutakanya n'okuba munno emboze yavudde ku kintu waliwo omuntu yadde agenda South Africa ne bagwa ku accident yadde ali mu ICU so goyinza okubanga oli wakatomanya maanyi ga Katonda omukono gwakutaddeko imagine ng'ovudde awaka ogenda South Africa normaliza ng'oli mu ICU so accidents zisusse sechi IGP abasi byakagaba ne director wa traffic mutandika okumyumyula batandika okumyumyula yes okay kyekyo nno kale ku radio 4 radio 7 ne radio 8 Adam Kungu mu program entuga ne Mwami Frank Gashumba buli lunaku lwa Monday. Frank Gashumba ki amanya kutamaleyo. Mwami Frank Gashumba owa council for abavandimwe owa PLU muzukulu wa Rwabugiri. Omuvandimwe tuzamutorayo heri. Atayagala genda mu church. Nkugambye olumu ngenda mu church nendaba omuntu gwe manya asinga ettima asinge ko omutemu nga asimbye line agenda kusembera. Nembulo musikayo. Nenga sina buyinza bumusika mu line. Gwomanyidde ddala njono. Ayambadde sapule, ayambadde omudali, yetimbye Yuda Tadeo mutukirivu, yetimbye Father Ngobya naye ng'obukyayi bwayina. Kino kanki bagambe ne bemunetimba Bikira Maria, Yuda Tadeo mutukirivu, sapule, sekapulali ne muzimalayo. Nga muine emitima emivundu mumwe. Muine emitima emivundu mumala biseera. Ekirala namwe abakatoliki kanki bagambe abakatoliki sitweraga matya omukatoliki sapule yebeera munda sene yawa mwegendereze nnyo abantu abateeka sapule mu maaso wano ennene sapule y'omukatoliki ebeera munda eri wakati we ne Katonda si yakukumansa era nze mbirivinga Katonda bw'ava mu ggulu asooka Roma n'ava Roma n'ajja Rubaga n'agenda ekitovu ya Bishop Silvers Jumba ebyekikato kisi byakweraga sina twetegereze nnyo bana baziteeka wano mwe n'abampuliriza mwegendereze nnyo omuntu omukatoliki ateeka sapule waggulu w'essaati bwagirage fe obukatoliki bwaffe bwakyama enkolagana yaffe ne Katonda eri covert si ya showbiz mubegendereze nnyo tulibalabira ku bikolwa si ku bigambo tulibalabira ku bikolwa bwe nebona yambala sapule ng'oli mulogo oli mutemu toyagaliza ososola abantu toligenda mu bakabaka wa Katonda ate embuuka egenda kabira mu Geyena nga kichenye ate kasatu kuzuula nti wali oyambala sapule ng'olimba gwe emigo gye tunakuba situgimanyi weefuula kyotali okitegeera nze nina mikwano gyange abasiraamu nga bali pure I have them nina omukatoliki ali pure nga muvandimwe gasobola kulya wuwe yes ngasaba sapuli agina ali ku Yezu nga boyingira mu nyumba ye buli kifaananyi buli papa yali abaddeko mu akirina nenga fitina jayi n'obukyayi eddiini abantu kati beekuukamu neekweke ate nze eddiini gye nsoma esinga okulojima bagiyita humanity ubuntu yeddiini esangibwa wano kyesaagala kunkolebwa kyesaagala okunkolwa nange sobola kikola muntu mulala ekyo bayita eddiini obuntu humanity ak'obuntu oyingira mu maka g'omuntu n'ogaa nti kino kiki tuli Roma mu kyaki ya St Peter abajulizi bonna nga batimbe bwe obulogo obuli mu nnyumba eyo efitina obukyayi enge era abo batugobye ne mu kyaki ffe batugobye mu kyaki kubanga ffe twakula nga tukimanyi nti omukatoliki olina kubeera pure abo ezo abapasita sizoogerako bali mu liigi yaabwe bali mu liigi yaabwe toboogerako bo bakisussa njate bwe tuba twogera ku
konsole ziri ennyama empisi situjogerako yeri mu ligi yayo empisi eri muki mu ligi yayo mu ligi yayo actually waliwo otandikidde waliwo omusumba gwemanyi and for some reason sijja kumwogera one of the top 3 powerful pastors mu Uganda abantu basulaawo ne basiibawo ne basulawo ne basiibawo ewani you wonder when they work nze you wonder when they work bakazi banaku bambi bamama bafe bali awo nze pastor mukwano gwange era muganda nge ebujingo enjiri ya bujingo njiuliza kubanga eri transformation akubuulira obulamu bwo the real life n'obulamu bw'eggulu namugamba bujingo enjiri y'okunsi jimbule neyo ggulu eyo njaji negotiatingako nga ntuuseeyo you cannot tell me osiba ku church osula ku church okola ddi pastor bw'aba ayagala ssente tabagamba nti munsabire mumuzimuwa memuzimuwa gwanga bagenda osabe saba ofune ssente pastor akuwa sticker ogiteeka omoloka nti protected by the blood of Jesus yenga ina paratuni y'amagye mukuuma kati bino byebiki by'ekidongo ebi you're protected by the blood of Jesus yakwadde sticker muyamukisa mbu sticker no kasogiteeka omoloka tojja funa buzibu naye yata ayina paratuni y'amagye obaba onyendwadde ku covid baaliwa kansa atwala abantu waliwo naliranye mulago hospital bwoba owonya abalwadde gende mulago ba crossing mu kyale ye mulago nkukaka sente oli musajja ebiti biriyo naawe agende bagalewo malaika nagenda mu church nasolayo tekiriyo malaika ayina ogenda mu church for 1 hour ni dictatorship mu maka botaba dictator malako na maka abalese demokrasia mu maka marriages lasting longer oba ze breaking up every day ask that again mwabaina demokrasia makaga mu omukazi ayine dembe rights marriages are lasting longer oba ze breaking up every day tata wange yatuka kufanga simulabyeko nga mami wange nti I love you never mami wange yali anobyeko akyogete byekidongo bya mwebyo mukazi sawa 3 ali mu chacha asaba ki yegayirira anti bagamba nti ebyakatonda biri wakati wa katonda naye ng'omuntu abimusabira awaka mukazi wange bwatuko praising a pastor okusinga nzi awo filing a divorce come again mukazi wange bwatendereza pastor anti kati gwe tokola bya pastor yamukoledde bya magero okumwanjula ne mujja mu bakazi abawere milioni 15 kita kyangu byamagero biri pastor byamukolera namusabira nawo nendwadde ayina bulwadde ki kizibu ki kyayina tayina mulimo tasasulwa mu budde ayina biru yo neya wakaja asasula mira ko kyesinga nze pastor we nze sheka we nze katonda we bwava kubaza katonda wa mukyala wo yes no omwami mu maka yaba katonda wo mukyala yes yaba pastor wo mukyala bobo providing ngo supporting sebano ba fake master batafayo right there you take it yes if you're there for your wife then you become katonda we musumba we omukazi n'amalako omwaka takutte ku musala gwe kubyawaka omukazi n'amalako omwaka taguze lita ya mafuta ya so lwaki atende omukazi bawe buli lwatambula namuleetera akalabo waliwo katonda asingaawo n'okumona akalabo n'omuwa njagala mbulireyo nti oba yali alwadde n'asimba layini mu ddwaliro kati katonda kyasingaawo mumanyi mulooza mu bakatonda bali mu ggulu katonda ye supreme w'ensi yonna naye omukazi apresinge pastor okunsinga so ayina okumalayo essaawa emu yokka talina kusukkawo 1 hour kuba nange gye malayo asaba ki kye tutayina sirika overnight mukyala nga sulemu overnight asanga nawasiza omulala togenda kulemesa baami kukkiriza bakyala abaagala bagendeyo nze ono wange abaagala okusula bakoleki mukazi wange nasula muki basula basaba nze kati kankubuli emirundi gye nakagenda mu overnight ezo era nga bujinga mpisenga mukwano gwe ate simalangayo saawa 3 owunya obuwunya bujingo is a brother, he is a friend, he is everything to me. Nze bujingo ne bw'omuvuma n'omuvola gy'okoma omuvola gy'okoma omwagala ampita ne ŋŋendayo for 3 hours njagala omuntu ajja ŋŋenti nasulako ne gashuma mu night prayer
kati gwe tekiriyo naawe then there is a problem ki tabiriyo naawe Museveni asula mu night prayer yawa Sudiri asulawa wava mu nasulawa night prayer yawa Agakani asulawa Metta basulawa mu night prayer eriwa wata ina abantu bonna ab'amaanyi dedicating 5 to 10 minutes okusaba Katonda nakubuza nga tutandika Elon Musk asula mu night prayer yawa Warren Buffett ani omulala Mark Zuckerberg abalodi byakijega tebiriyo Katonda musabajja kukolera miracles lubalembeera anemiro kwotade perfect lubalembeera anemiro kwotade empologoma bwe tulumba wano I cannot kneel down and pray nerwanako ne tools eziriwo ngaboduka ofuna space eduka goduka reinforcement egenda okujja nga nange nyina kyentaddewo todda mukama taasa tekiriyo amawulire New Vision Bukedde gabawadde rather gogira kunteekateeka zammwe n'enkola zammwe ng'abavandimwe n'okusalawo kwe mwasalawo okuwagira mwami Museveni atuwuliriza osobola okunoonya ku lupapula lwa New Vision page ya page ya Anamwenya olabe full page bogera kunteekateeka y'abavandimwe okuwagira President Museveni then Bukedde walero again page ey'omunaana the entire page eriko mwami Gashumba n'abavandimwe abalala nga bali President n'abantu abamalayo Speaker of Parliament, President Wegwanga, Minister Balamba Rugahara, Professor Muganga, n'abalala. Sebo CDF tali wao. Wala kononeka? Aliwa. Bagari. Okuze. Aliwa ndaba. Radio yenu tujigale. Ndaba aliwa nakutte mu mukono. Tujigale radio. Nedda. Oyo muli manyaye mukecha yagalize gwanga lino mwenna mujja kumulonda. Oyo muhozi Kainerugaba? Wamulabye Hoima? Yagenze ku kisaawe ekyehoima. Nabagamba kiwano. Wayogera n'ebintu abamu bibasooka ne bawakanya. Nwankubadde baddamu ne bategera ekituufu ku kisaawe ekyo. Idea yali ye. Yes. Bintu bingi ebikolebwa mu ggwanga muno. Nekituuka kuggwa nekisaana nawo nga temutegedde idea yali yani. Bangambe mu history ya NRM ye project yagwerede mu budde 2 weeks before mu history ya NRM ekyo bangambe company y'abatake yagikola bayina rider mu contract bebawereza National Council of Sports email kubanga buli stage bayino gya approvinga ne waita wena kunyanga tegizeemu kitegeeza mu bya approving bo nga bagenda maaso sibino munakweza email nemalo mwezi mulamba nga toji responding ako owulira akantu ako you must respond oyina okuddamu email eno ngenda kunyata zinda bakuyitamu bw'otagiddamu kitegeeza bo bagenda mu maaso ye project esoose mu myaka n'egyenaalemu eggweredde mu budde 2 weeks before ye project esoose ku NRM byezzeekola byonna yes mu budde eno yesoose okuggwera mu budde 2 you said what 2 weeks before time yes era Saabalwanyi Tata Muhozi agenda jigulawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno November sorry December omwezi guno yes nga 24 omwezi guno tuli Hoima Yusuf na kyatwewunyisa bwe Uganda ne Kenya ne Tanzania we baafuna rights ez'okukyaza AFCON nga minimum requirement n'okuba n'ebisaawe bibiri ebinene bisobola osambibwako omupiira naye nga ffe wano tulina fact then tetwalina kubanga ne Nambole yali bakyagikolako renovation netugamba ekyokubiri kigenda kuvaawa naye Hoima City Stadium ngeri gyekoleddwamu ekyayanaamiriza buli omu kati kankubuulire era Samolo oyina omusango Samola from day one bintu bino mbyogerera wano nguudo ki ezikolwa ezitaliiko deadline project yonna erina okubeera konti ng'ennaku z'omwezi bwezi terina okubeera ng'ekoze eki okkiriza aba tokkiriza contractor mu ntandikwa wano as a condition naye mulabe gano amakubo agakolwa mu Kampala lino ekkubo lyeruzira oba ligenda myaka emeka ne bakubako obulaka ne weribaalo 3 ne bawummula tebali ku pressure Kainerugaba ali mu kuzimba ekitebe ky'amagye Mbuya bali bamugamba emyaka 2 n'emyezi 2 agati kisoboka nkyagala mugumu kitundu nakyo kigenda kuggwa oyo Kainerugaba gwe mutamanyi bw'olaba Kainerugaba ndaba nnyo President Kagame eni Kainerugaba kubanga e Rwanda bakugamba buli company ekola ekkubo kasabaji wa contract
buli lunaku materials emukozesa mwino zisubmittinga in the official government laboratory okakasa chorus gwe twateesa ebirungu ebirimu bye mutadde ku kkubo. Wow. Okitegedde eyo muhozi kandi bugaba sibine byaffe baba kyakola leni eno eride nje bamaze nejjamu ebinya. Okitegedde nabagamba wano yakirambudde namulabye nga agenze okulambula naye mwami Gashoho naye yabadde so impressed, very impressed. He's extremely happy. Bwebange eno yenkola ye ulira era yagambye agenda kusinkana tiimu yonna management agi hosting for dinner ya tiimu yonna management eyakuzimbye ekizimbe ekyo okubeebaza muhozi ju chichi gwe tekisawe tekyakusanyusiza muyige okusiima ng'ekintu kikoleddwa muyige okusiima ekyo ekisaawe ekirala kiri ku UEFA whatever standards UEFA mbwebe singa FIFA I hear kiri not UEFA FIFA standards mukiba kisi UEFA sema ebe singa FIFA FIFA is banaye mutuyambe mwami Gashomba andi katika nkubulire but UEFA ya edimu Europe yoka ngabola wetulina CAF one but FIFA yetwala omupiira mu nsi yonna anti kyengezako kugamba Federation of International ayaguri FIFA yetwala omupiira mu nsi yonna ekyo nkimanyi nengamba standards za stadium mutuyambe mwababitegeera kubanga yangambye ekintu ekyo UEFA is only Europe but FIFA is international. Ebisawe bya Europe na bino byenda bayimusambiramu emipiira mu Africa ebya World Cup byali mpozi ngaga nti ekisawe kiri ku standard y'ebisawe tulaba mu Bulaya. Okay that's understandable. Tekiri ubagamba nti mu Africa tekiriwo kye kisosebo ekityo. Oh really? Yes. Biki kiri ku mutendera gwa bisawe by'omu Bulaya. That's the Uganda I dream to see. Njagala lunaku lukyenda beyo n'eddwaliro bwerityo. Ontegera ndowooza bwebanga eno yenkola ya Jeno Muhoozi then Muhoozi Ju bwebanga eno yenkola because at the end of the day omuntu ayagala buweereza kiddemu at the end of the day omuntu ayagala bisaawe birungi ayagala amalwaliro malungi ayagala amasomero malungi ayagala nguudo nnungi bwabanga Jeno Muhoozi bino bwati bwakola ebintu bye mami ulira mama wange bwalwala tafayo dokita kyamukozeeko naye ajjanjabiddwa oyo nansi gwe nkugambye eyatukozeeko ekiro ensambya simanyi na linnya lye simanyi na ddiini lye simanyi lya ggwanga lye okitegeera mama wange Masaka tafayo ani president naye bwalwala oba muzzukulu we bwalwala akolebwako ayina stable running water waliwo stable electricity amakubo malungi kubuuza ekibuuzo kungu omanyi General Manager we MTN omanyi General Manager wa Airtel ekisinga obukulu bw'olodinga akasente ko ku ssimu ko okaweereza mukaddewo ne katuuka n'akajjako ne kamuyamba kyokka kye njagala omumanya 99.9% of Ugandans abalina mobile phones tewali amanyi ba General Manager be MTN oba Airtel but ekiri crucial bwempereza akasente kange kagenda oba bwempereza sente on a wrong number bagirivaasingirawo. That's what we need. Pitwetaaga ekyo ekisawe bakisimbye Hoima mu Banyoro kyaffe tegwanga kiringanga guno muzikiti Gold Kampala Gaddafi gwe yazimba sigwa mu basiramu ffenna gwaffe kompuli ndoza so pride yes pia tulina okutunuulira amalwaliro gakola amasomero gakola n'ebirala kitegeera so mwena abawagizi ba Jeno MK abawagizi ba Saabalwanyi nga 24 Hoima ku kisaawe kijja kuba kigulu y'omutongole kyawedde bakijjeko ekirimi agamba nti kithufu aga kithufu so tusuubire Jeno Muhoozi okuba n'enkola eyo ne mu birala kubanga timelines nali nkuwana ekyokulaba ku Mwami Gashumba Ethiopia naliyo luli ng'abasajja bakola kiro na misana nayondeka nnyo kiro na misana nga ekibuga kino kikwatidde owulira bimotoka bizimba bikola kibizimba kiro na misana ne public holidays tobanyiza
Bwe muba mwagala president omukozi akaseera bekatuuka mulonde emuke. Bwe mwagala president omwogezi ayogere nnyo temumulonda. Iwaga ye mukozi. Bwe mwagala president omukozi ali practical akaseera bekatuuka mulonde je nemuke. Bwe mwagala president omwogezi temumulonda. Kubanga emuke ne mu meetings etubeera naye simwogezi wa action. Atenga badente kati. Emuke tayogera bigambo bingi nenga akitegeeza. Sijja mukompe. Ssaabasajja Kabaka omulabo oyo. Kabaka ayogeredde dakiika nnya na message netuuka na. Era nze neebuzwa neewuunya omuntu avaayo n'avuma Kabaka. Navoola Ssaabasajja Kabaka. Omusajja ogedde dakiika 3 nnya. Nakita. Kati emuke mu meeting abeera nnyo mu kuwandiika. Nnyo. Kuwuliriza bw'apima. Wawandiika. Wow. Na kino kibirebe kiti. Wow. And his word is final. You get it. Atenze sirabanga muntu ali very simple mu bulamu bwe nga muhozi kandi ugaba. Abantu abasinga temukimanyi. Omayite muhozi oyo atamale moloka 2. A CDF. A Foster General. Moloka ezo okujjako ku mikolo eminene nga abantu bonna bamusuubira. That's when they beef up security. Very simple life. Namulamu buli simple. Land Cruiser gyalimu ne Bobby Wine gyalimu. Eyamuhozi ya green ya Bobby Wine ya black. Same body armor. Very simple man. Now when you sit with him, you realize there is a Kagame in him. Munkola yemirimu. The moment you sit with him, kojawe Kagame amala na amulinya. Kubana kine kisaawe yakijja Rwanda. Mu swearing in ceremony. Na buza kojawe kine kisaawe bacha baakikola. Tibatake. Nyamumba kwasa. Kati kirita kisinga amakolo emirundi 8. Yes, nabadde nkubuuza ko nteekateeka zammwe eza abavandimwe. New Vision omutwe gugambye why abavandimwe want block vote for Museveni. Lwaki abavandimwe baagala akalulu akawamu ne support yaabwe eri mu Museveni. Buked n'agamba abavandimwe basazeewo ku kalulu ka 2026 ffenna tulonda Museveni. Kakati kukava kati bagamba bavandimwe ne Babi Kyagulanyi alina okulonda Yoweri Museveni. Ate nkukakasa Babi alonda Yoweri Museveni. Really? Mwami gacho. Nalikawo mwami we. Blood is thicker than water. Musayiguma ne gumusika. Mpoza jakula tata wa munyago kiyakoze. Kino nkikugambye Babi Kyagulanyi tayinza kulonda Kyagulanyi mu kabokisi. Alonda Yoweri Kaguta Museveni. Really? So Babi Kyagulanyi muwagizi wa President Museveni. Nyo. Kakati mukyala wano BNI naye muvandimwe. Mukyala wa mukwano gwange rubo ani ono? Senyonyi. Oyo mukwano gwange nyusi mina kubuzi. Gwesi tegera irubongoya. So chitukakatako. Mwogera block of vote buli muvandimwe. Era buli muvandimwe no malo talonda Yoweri Museveni. Katonda ajja kukuba balayi. Kungu, let me tell you, bine ebintu mbeera wano ku Radio 4, Radio 7, Radio 8 nga mbyogera bamwe ne batwala nga asaaga. Census yasooka mu Uganda yali 1911. Abanyarwanda, they were counted as an ethnic group in Uganda. Census ya 1949, 59 ne 69, Banyarwanda baabalibwa ng'eggwanga mu Uganda. Nga mu Uganda yonna tuli ba 5 in numbers. Nga mu Buganda tuli ba 2. Njagala ombuliyo family emu mu Buganda mwe tutali. A respected scholar era researcher Joaquim Buwembo yawandiika article mu the East African 2018 yenga agamba ffe tusinga obungi wano. So don't take bino ebintu lightly. Fakasajja ke tubadde tuyita ku President Museveni kaweddewo lwa national ID ne passports. Kubanga take it from me, Museveni yali tamanyi gravity ya buzibu buno. Kubanga sigumu 2 3 4 nga akiddamu nti yali takitegeeranga how severe it was. Ogamba otyo omwana azaaliddwa Egomba Nakasongola nga bazadde we bali ne bajjajja we bali baazikibwa n'obugansi mu Uganda. Omanyi ate abasinga ku secretary ya government yo tebali na bweru bali munda mu government. Mwe kyali zo kyamwe kyokka. Abantu balonda interests. Kambuze ekibuuzo ko.
singa president akugambye nti nze kasanfuka president buli radio personality tajja kuwanga musolo nzo mukubasoko muwagira kubanga nange interest yange kati fe gain ya fe sose mu gine emyaka 5 dignity the right to be treated like any other Ugandan ekyokubiri emirembe kungu muli wano mweyagala ogende Ethiopia nodda kunguli ne gwanga lirina katonda yatonda ensi Uganda ensi Uganda na delegating omusajja gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni for the last 40 years otambula okuva ekisolo paka Arua Nova Busia paka Mutukula Nova Katuna paka Maraba kubanga wali walifuga mikwano janga Eritrea batugamba mwete mumanyi wano muri mu heaven Eritrea tewali internet teriyo era bwe bajja nti bakibelieving Libya yayina president Gaddafi abazungu ne batabula Libya Libya eridawo tedangu bera chechimu Syria jirabe North Sudan nakatne sawe for the last 40 years Uganda badde surrounded by enemies ni Museveni bazo nazi defeatings so number one gain buli muntu jayina okutunulako mirembe nzo lumungi yanengama nti Uganda etabuke mu wiki abantu bategere kye bayite failed state wekola ki webera kungu abantu bali embizi okuva ku Monday paka Monday ne sawa zino bali mukulya gafululayi astagfirullah bali omulondo banya walaji bali mu lodge olw'emirembe ejiriwo ebbala Christmas yatandise bakubebala mpaka kucha bana Uganda berewe bataside okoma wano abantu banyo omwengo okuva mu Nyonyo paka Bulindo ne bagunyo okuva Mutukula paka Kwenu because there is peace zino church zona zenjogeddeko existinga kuba mu gwanga muno mulimu emirembe kyenagambye abana ba university one 1986 sisubira nti mu Uganda mwalimu university ziwere 3 yaliemu Makerere there are over 60 universities Makerere we bate kututte Victoria ejja kutwala KU ejja kutwala n'endala ebyo byexistinga kubanga mu gwanga muno mulimu emirembe challenges mweziri unemployment eri wagulu ekyo kiri naye kye tulina okusooka protectinga mirembe tujja kumulonda ekyo situkiteesaako ng'ennaku z'omwezi 15 January teri kulwala teri kufiisa teri kwabya lumbe teri birthday teri kusamira teri kwepiicha teri genda mu lodge tuyina keera kulonda Yoweri Kaguta Museveni tebali yakwekwasa sawa 3 zitusanga ku layini olumala okumulonda ddawa ka 11 ddayo okunfaminge awangulidde ku bumeka kyekyo kyokka ekyawata ekana shuwayu mwe naba na Uganda government egenda ku providing a robust security mu buli kitundu ky'eggwanga kyonna bano bempulira abeetegeka okukola effujjo tebajja ddikola government ene eina amaanyi okuprotectinga Uganda okuva ekisolo paka Arua okuva Gatuna paka Busia okuva Mutukula paka Kweni temwetaba mu bikola byonna bya fujjo kino nkiddamu temwetaba mu bikola byonna bya fujjo kubanga bona obyetaba mu bajja kuyoola oyo omubaka akusindika mukole fujjo ye bagenda mulangirira ng'omubaka ne famire ye beyagale omanyi continuous tulina obba remindinga waliwo ne bantu bebakwata mu 2021 bakyali mu makomera kino nkibagamba tolimbibwa
no sendebwa tiwetabe mu fujjo oyina eddembe lyo okulonda gwoyagala okulonda gwe bobola bantu ye mutuufu nate toyina ddembe kukola fujjo ate namwe abawagizi b'NRM oba abawagizi ba President Museveni mbeegayiridde timutandike fujjo lyonna ne babatandikako effujjo mwerwaneko kino nkiddamu mu abawagizi ba President Museveni n'ab'NRM temwetaba mu fujjo lyonna naye oli bw'abatandikako effujjo mwerwaneko babatulugunya batya ne babakolako effujjo nga gavumenti yammwe yeri mu buyinza olwo bwerigenda kiringa ng'okuba nti maama we ye nannyinizi Cafe Javas naye ng'osiiba njala ate okunoonyeza kulaga nti 99% abantu abatandika effujjo lino si bawagizi b'NRM bawagizi ba NUP batandika effujjo eryo temukkiza batuusako effujjo nze ku nsi kuno Gashumba saagala kujoogebwa kubanga sijooga bantu oyina eddembe ly'okwambala t-shirt ya Kyagulanyi n'oteeka n'ekifaananyi kye ku piki oba ku mmotoka yo nange nyina eddembe lyange okuteeka ekifaananyi kya General MK oba ekifaananyi kya General Yoweri Museveni ku piki yange. That's the Uganda we must live in. Si Uganda abamu okulowooza nti balina monopoly ku fujjo. Temukola fujjo mu abaana abato mbeegayiridde temu-involvinga yourselves mu fujjo kubanga bw'onookole fujjo I can assure you they are going to pick you. Bajja kupikinga bakusibe obonebonere mu kkomera family yebonebone nga be waliwe abaali bakusindika ekkole fujjo bali waka balaba DSTV balaba Netflix bali waka balya bata kino nkiddamu tewali mubaka gw'ogamba mbwaze kulwanirira sotofiiri olw'omubaka kino poliisi eri kitebe kya NUP simanye kamo kyago mawulire je bali kati ago mawulire kitebe kya FDC bakisalako emyezi 3 nga ne helicopter siba mu bbanga ngeri helicopter siba mu bbanga temutukabirira lwaki mwatugamba musobola mweka titimwetaga buyambi bwa muntu yenna nitumubalekera kaba mekete nga sumbusa mujebale mukuru kungu agre muzira atuoki Masindi Pakanyi. Ask Mr. Gashumba why is he happy about the security beating up Mugambi konti ndi happy chogere no was he abadabuza enecha akiganyi kyakivumiridde mugana tulizenga bulungi ne lwakigonye yasama notekayo mukono ebejja gugaye Adam Mbuza Gashumba lwaki tebatukyusizaamu kabineti eyo okusinga muzeeyi atufugidde emyaka 4 nze Maganda Robert Nakaseke sitegedde gendo mujjeko Gashumba yale kusomesa abakazi batukoyeza ne overnight mwana nze bintami ne overnight omukazi wange obalayiko solo kya overnight ngosula yote ali Masindi tekiriyo. Good morning Radio from Bogota mwe bali kuwereza Mr. Gashumba na yasaga mnyo nze nyine emirembe gya Ahoima is on FIFA standard because it's not the only one in Africa. Remember, South Africa hosted World Cup, and those stadiums are also on FIFA standard. And Morocco has many. Benjamin Alifort Poto. Mr. Gashumba, thanks for loving our Geno MK. We love you too. Kongo Kwendi Ndabira. Mr. Gashumba Ntumbu de Ekabutukuru Masende. Mr. Gashumba, thank you. Okutusomesa, okay. Adam nze Mike Chikonje ngoma nebaza emperezayo ne mwami Gashumba tetumusubwa nnyo tubeera kunga tutumudde ngoma juu mukulu kungu wasuzotya vice mu namawulire kauna wa minani kwetu litugoberera I am Namaje in Bufumbo Mbale district. Good morning Kungu. Yeah, that's amazing. We are listening in. Greetings to Mr. Gashumba. Webale nnyo waliwo agambye mbwa misinga Gashumba simuka stupid gendo byogere bye nayogeranga itofuma bantu mwami Gashumba jogo lya wano lyantama gasiya banku banga jeke kandekirako obuji ku polisi bachugoba ku radio ani akabozi kubiri ne bangoba ku NTV wafayo bana Uganda bakubira engalo be bakuba jeke toina no mugolaba ne badduka gwe gendo byogere jangu sebo jangu ku show wano byogere
Thanks for the program. I know what Gashumba stands for. Listen to him for many years on Kaboz every Monday. He doesn't like Barokole na yenze siva mu Barokole. However, I always listen to him despite of his radicalism. Jerry Semakula. Sina buzibu na Barokole. Kilaliti. Neba do yogera ku bantu bonna masema. Obuzibu muyina kumiyayu gi prophet. Abantu abakoze erinnya lya Yesu okubba abanaku. Bananga Barokole mikwano gyange sibayinako buzibu. Naye obuzibu muyina kumiyayu. Ejekweka mu Barokole. Ejekweka negikose erinnya lya Yesu. Actually the most misused word on planet earth is Jesus. Balikozesa for personal gains. Okay. Okubba abanaku. Mwekimu ekyekumi nze Kashumba nyinza okwekimu ekyekumi. Kiri mu Bible. Nakubuuza waliwo jjajjange bakonsultinga ku Bible. Bible yogera ku kibo ekyekumi fine. Naye kugamba bwe kinaasololezebwanga kijja kuteekebwa mu puulu ya church ziyamba abanaku n'abakadde bakyanjule no kyanjula. Sina buzibu n'abalokole banne temukwata bubi. Obuzibu mbuyina na zino simanya prophet. Ati nno waliwo e Nigeria waliwo prophet amita Noah Edo yatandise okuzimba ekyombo kya Noah. Yagambye nga naku zomwe za 25 ensegenda kukomera abantu batandise okuyingira endiga zatandise okuyingira. Ali Ghana not in Nigeria, Ghana. Ghana prophet Edo Noah. Basobola omunoonyaako yazimbye ekyombo kya Noah. Sakugamba oli yafixinga 13 billion bange kali ayingidde 27 billion. Prophet yali wano. Taina kioski, taina wadde akaduuka, taina tikyasuubula oba kyatunda. 27 billion ku fixed account ye eri mu mannya gage n'abaana be ne mukyala we. Mwendiganga muwa. Waliwo yagenda mu ggulu kwali ku Entebbe Road ku Entebbe Express. Tujogeddwa. Mbo yali ali ku express highway n'agenda mu ggulu. Ate waliwo omujjagala tugamba ye buli weekend agenda anyumyamu ne Katonda. Ne Yesu nadda. Apuliza tukomye wano. Asuna bakoma wano sokolize. Agenda n'anyumya ne Yesu ne banywa kacaayi. Abalonzi. Nadda. Tugenda mu kalulu. Mulonda abaana bammwe ab'omu kitundu mu bazaaliddwa. Okay. Omuntu tajja mu kitundu amala mu wiiki 3 ne mu mwaka lulu. Azaala ekibi akiwongerera. Ekyokubiri temulonda omubaka yenna asusiza ebisanja 2 mu parliament. Ekyokusatu tolonda kala londa muntu. Ekifemba tolonda ddiini. Londa busobozi. Tukomye wano tuddemu. Ngenda kuzo mwezi 3 January. Bavandimwe Kanivo Ugogo. Akume jamu. Bwerere. Akuyingira. Mwena muyitibwa.